waliwo permit aba performers public play and stage management, right? Inokusasulwa aba performers oba aba organizers before they stage any public performance. Eri mu mateeka ate nga yayisibwa parliament. Ffe tetusobola kunyomera oba kujemera mateeka, tuba tulina okugagoberera. Naye katusabe nti amateeka gano galiwo mu bulungi. One, etteeka eryo lyayisibwa dda. Question is why now? Ekyo kiri awo. Kiyinza okuba nga kiri mu bulungi oba nga kiriwo mu mbeera etali ki. Naye tusaba bibe nga ebintu bino byonna biriwo mu bulungi. Because olwaleero bwe tuba tulina okufuna license okukola ekintu kyekimu okuva mu security clearances, counter terrorism, security clearance eriko ba RPC, DPC, DISO, GISO, ETC for deployment, local council not to a permit for to stage a show, outdoor advertisement clearances naye tulina okugifuna. Eyo ndowooza ereva mu KCC ya billboards, stickers, posters. Local council erina okutukirialinga for banners, local council erina okutukirialinga for drives, neme erina okutukirialinga for simanyi collection oba whatever ebyo okitegeera. Then bw'oteekako ne UCC ze okitegeera, bw'oteekako ne revenue 18% naye erina oku. Why all this? Mulimu ki emirala nga giyita nga giyingira mu doozi ezo zonna okufuna permit, zonna zigaba permit okitegeera. Akati katugambe nti kasisa ekukkiriza, poliisi ekukkiriza, neme ekukkiriza, UCC bwegaana nga bali bonna wabawadde, then what? Then bw'owa UCC nowa ani alina okukkiriza, ani atalina okukkiriza, oba okitegeera. Ate nga yonna gavumenti bonna teri avudde wala, yonna twogera ku gavumenti, oba okitegeera. Kugamba olwaleero, however much I'm a senior presidential advisor on creative and the president of the Musicians Federation, but era ndamuyimbi nange tulina okwebuuza ebibuuzo oba okitegeera. So nze kyenyinza okusaba abakulu abalina obuyinza okuba nti ne batuula mu bitongole ebyo bandifunyemu meeting either naffe oba bo bokka bakirabe nti bakola double taxation. URA ya government, KCC ya government, UCC ya government, police nayo government. Why all this really? Uweshtegera. Nze saagala kulabika nga muntu akuma mbantu muliro nakola ki. No, nze ni muntu agoberera amateeka era tujagira tutambula tutyo nga amateeka bwe galagira. Naye ebintu bino si bingi. Oba okitegeera. Omulanga gwenyinza okukubira abayimbi oba aba stage performers oba public oba aba artists bonna creatives in general, we really need to be serious and have serious meetings. Nga meeting zino siza kwekalakasa oba kuleetawo mbeera etali ntuufu. Naye tutuule tufune solutions esobola okwogera n'abantu bano mu bulungi for the better of our country. Ffenna twagala okubeera mu nsi ey'emirembe ekulaakulana etambulira awamu. Naye olumu bwe tuwulira nga we are oppressed here and there, tuba tulina okuvaayo ne tuwogera nga tuleekaanye tetuyombyeyomby kuba ebintu by'okuvaayo okuleekaanaleekaana ebyo nze sibyagala ng'omuntu. Mbirivingira nnyo mu kuteesa, ate nzize mpita mu kuteesa emirundi mingi n'enfunamu, so ebyokwekalakasa nze sibyagala. So nteesa abayimbi baveeyo baba creatives bonna bave mu kusonda, bajje tutandike okutuula mu meetings, tube nga tutuula ne bano abantu abakulira ebitongole bino okuba nti really tutuuka ku mbeera ekulaakulanya ffenna okutwaliza awamu. Otherwise permits nyingi nze kyenyinza okwogera, naye ngira njamaliza nebaza UCC okuba nti etuyise ne tutegeezaako. Tujja gondera amateeka kubanga ffe tuli ba responsible citizens, naye nange nkuwadde concern yange ey'okugamba nti permits zino nki zisusse, ate katusuubire nti ziri mu bulungi. Otherwise oyinza okwapulayinga ne bakugaana, ne bakugamba nti wadde osasudde ne tojja kukkirizibwa kubanga katusuubire nti tebiri bityo. I want to be on record. Kuba saagala bagambe nti in the time where Eddy Kenzo was a leader, music were a feeder. Oba okitegeera.
ebintu bino abayimbi bajje oba ba artist bono ba creative bona tutuule tufune solution okitegeera tutuule tufune solution tuleme kubeera mu bintu byakuba nti ate ono ekisembayo kyembuuza nga lyogedde kusooka okunoonya solution ne meeting gwe nga bakulembera obudde waneno ng'ofunyemu eky'omutima bayita mbwangu anti kati sobola kulwana bw'omu kino kyaffe ffenna oba okitegeera olwaleero bw'obanga osobodde okuba nti poliisi ejja kwogera ne nema eyogere ne URA eyogere ne UNCC KCCA UNCC simanyi biki byonna bo batudde beegasa era bali mu meeting bateesa ekitwalo kibatwala mu maaso ffe tutudde ffe tubabuulidde ensonga zaffe oba okitegeera tujamaliza ngaoluusi tubanenyeza nabwerere nga fe bali disorganize oba okitegeera so byonna byebyo kasita nange mbwadde endowooza yange mukama abawo omukisa